gwe bayita liri puzzle lunabe emagombe yasimbyeyo kitooke embeera nga yasobodde okuba atenga etambula liri puzzle lunabe emmotoka ye gyagamba nti ebigambo bingi ebisobodde okuba atenga bifuluma embeera yasobodde okuba atenga etambula lunaku lwali lwakutaano gwe twogerako ye mukulu ono nga tannajja kayimba liri puzzle obumu ku buyimba osobola okuba atenga addamu nga omanyi nti buli muyimbi agala okuba atenga abuuka asobola okuba atenga ayingira yaddamu akayimba kabasuddaako nti ŋŋeze waffe ye liri puzzle lunabe abasinga mwamumanyira kayimba kano ke bayita emmotoka era ne bamuyita liri puzzle ow'emmotoka waliwo amannya gadde gatambula ng'ekituufu kye kiri liri puzzle emmotoka eyafudde emmotoka eyayidde ku luguudo lw'okusazaawo bw'obanga oli makanika waligezeko ku Facebook ng'oli makanika wa mmotoka gwe ngenda kunyumya naawe nga byenjogerako obitegeera bw'obanga oli makanika obanga olizovuze ku mmotoka embeera nga bwesobodde okuba atenga etambula liri puzzle lunabe emmotoka bagyokyeza oba tebagyokyeza ekibuuzo sooka okyeddemu gwayinza ogenda ku Facebook genda olabe emmotoka gye bayokyeza neggwawo mu bbanga eryo ennyini liri puzzle lunabe katusumule emboozi nga bwesobodde okuba atenga etambula liri puzzle mufunyeeko embeera nga bwesobodde okuba atenga etambula olunaku lwakutaano olunaku olwokutaano bwasobola okuba atenga lujja liri puzzle ng'asaba obuyambi abasobola okuba ate bamuyamba mu mbeera asobola okuba atenga etambula bweti yayita ku mutugo gwa Facebook n'asobola okuba atenga ategeeza sooka owulira ebigambo bino gwe ngenda okuba atenga nkunyumiza gwe makanika baakanaabe gendako ku Facebook tugenda kuteesa owulira kati ninnya ekyuma kyange faya yaffe ekutta omuliro bavuddemu baganda baffe emmotoka yanze liri puzzle lunabe emmotoka yaffe ekutta omuliro bannaaye yiye eggwawo mutusaasire tubadde tugenda kuziika naye yiye eweddewo ekutta omuliro baganda bange emmotoka yange eweddewo emmotoka eweddewo ekutta omuliro engoye zaffe zigiiriddemu n'amasimu byonna bannaaye baganda bange mutusaasire bambi okitegedde kyengenda okuba ate nga njogera kuba nkuddiremu eddoboozi lino osobole eggolera bulungi nnyo baganda bange emmotoka yaffe ekutta omuliro bavuddemu baganda baffe emmotoka yanze liri puzzle lunabe emmotoka yaffe ekutta omuliro bannaaye yiye eggwawo mutusaasire tubadde tugenda kuziika naye yiye eweddewo ekutta omuliro baganda bange emmotoka yange eweddewo emmotoka eweddewo ekutta omuliro engoye zaffe zigiiriddemu n'amasimu byonna bannaaye baganda bange mutusaasire bange aya basi oba nkome wano kale kanyongereyo embeera nga bwesobodde okuba atenga etambula n'afulumya eddoboozi eryo ne vidiyo ng'ali mu maaso g'emmotoka ng'emmotoka eyidde ne mbadde nkusaba genda ku Facebook okebera ekifaananyi kyonna ky'oyinza okuba atenga odaba ku mmotoka eno nkutegeeza emboozi yonna byagwa omukufulu figa n'asobola okuba atenga ye yaduulira omukulu liri puzzle n'agamba nti olugezigezi lwe yamalanga ebivulu ebisinga nga bamuyita e Masaka liri puzzle tayagala kuyimba bapromota abanyaze liri puzzle sooka oli ebafulu figa tuje katonda alina ebintu byasasula liri puzzle kyali kyalinakola kyakusomozebwa naye liri puzzle kakirabe olw'ensonga nti liri puzzle alumiza emitima gy'abantu bangi nnyo liri puzzle lya ssente zaffe nnyingi nnyo buli promota wano mu Uganda banja liri puzzle wamuyitanga okuyimanza simba mu byalo kyemanyi yadde agenda kubasaba baganda kulega John Black era kalo n'amwanukula gwe gumulanga gwe yamwanukudde ate talina gy'alaga kakati abantu bwakuba iti nefuka problem abayimbi muli nansi gwanidde era ayige ti buli muntu wa muwendo bapromota wajoga nga yesawa yokodayo bakombe ebigere ye fulu figo yo ng'ategeeza liri puzzle
bikyagenda mu maaso sooka oli liri puzzle ng'addamu fulufiga kubanga abantu gw'oyogera ebigambo n'obeera awo ng'oyogera fulufiga n'olowooza kubanga b'oyogerako bakuleka fulufiga nja kukuba ebinnyo nja biyiwa ne ye mukulu oyo gwe bayita aliri puzzle agamba nti emmotoka yayidde negwe obanga omanye emmotoka gye bookyeza n'emmotoka eyeeyokyeza liri puzzle agamba yali ava Kampala ng'adda sayidi z'eyibanda kunaku olwokutaano nga bayina mukazi wayina muganda we babadde bagenda kuziika mu mbeera nga wali embeera yako coronavirus baali balina kuziika ssaawa 5 kati agenda kiro kya lwakutaano emmotoka yagiira ku ssaza bwategeeza liri puzzle omufunyeeko asanze akadde akazibu ennyo okuba ate nga nziramu embeera eno wabula asoose kwebaza bonna abamuyamba liri puzzle ngenda kufuna ku simu yombuulire gwalabye ku mmotoka liri puzzle wuno njagala okwebaza abantu b'ewaffe mu butuufu tuli nnyo beerufu bannabuddu tuli beerufu okubanga bwe nafunye obuzibu mu kiro abamanyi kusaza tewali nnyo mayumba naye twayambiddwa mu mbeera y'obwerufu y'abannabuddu basaasizi era bayambi nnyo bansaasira mangu ne baleeta piki zaabwe ne tutwala eyali ayidde engalo mu ddwaliro bwe bwakedde ku makya ne baleeta emmotoka zaabwe okuva mu nnyendo waliwo makanika mu nnyendo gw'ennoonya ngenda kubateeka kunoonyako budde bonna nga tukyagenda mu mboozi liri puzzle atubuulira kijja kitya emmotoka okuba ate ng'ejja atubuulira ku yabadde alagawa nabadde nva Kampala omukyala gwe nazaalamu omwana yabadde afiiriza muganda we muganda we oyo mukyala wange kwabadde adda era bambi abadde ng'atera okujja wano ewaka ewange najja n'atukyalira najja n'alaba ku muganda we ng'ogyeko n'ebyokuba muganda we abadde nnyo family friend wano yabadde afudde nga tugenda Ibanda kuziika kakati engeri bino ebya coronavirus poliisi nga yabagambye omufu akuziika ssaawa 5 ez'emisana kati nga tulina okukwata obudde at least tuvuge tusule embalala ku makya tukeere twetegeke tugende tuziika obudde nga bukyali aya basi liri puzzle akyatunyumiza emmotoka ekwatya atya omuliro wulya makanika kakati wano kuweerukamu awo ennyini ng'okkirira ku totwayiwe waliwo weeboleza emmotoka wansi mu kakko ng'oyambuka ku ssaza emmotoka n'enyoka evvu n'enyoka omukka emmotoka yabadde oyiramu amazzi oba mwadde temuli mazzi kakubuulire obuziru bwavudde ku leediyo emmotoka yanyuusa omukka ne tulowooza nti kirabika waya za leediyo zeegatte zisipaakinze kati abamanyi emmotoka kireediyo ne tukisikayo munda gye kyabadde kinyookera kuba twabadde tugenda tuwulira music n'avaako ne mugamba bisikeyo kirabika bano bamakanika mano abatukanikira amamotoka nga bapakuka ne tulowooza nti waya yazisibye bubi waya yazisibye bubi tiyataddeko solote kati bibaye ne tubikutulaatutula omwana kwe kuŋŋamba asaalonge tuvuge wano wetuli wabi tuyinza okufuna obuzibu kati sa leediyo tukigyeyo kireediyo tuvuge tunaabiteekamu enkya embalala oba ku makya oba nga tumaze okuziika emmotoka bagikole ki bagitereeze munnange tuba twakavugako katono nga tuvudde awo mukakwe twambuka ku ssaza omwana naŋŋamba liri puzzle etandise okwaka nemugambe etya ate nti emmotoka eyaka wansi tegiraba omwana emmotoka kwe kugibuukamu nange kwe kubuuka ku mmotoka kakati abamenye ku ssaza akasozi k'okusaza emmotoka ebedda buzima bega gyeyavudde bwabuuka mu mmotoka nange nengibuukamu tutandika okuwanyisiganya ebigambo mugamba giyingire emmotoka giyingire gizigisitire giwinya buleeki ng'emmotoka ejja emabega sipiidi nga naye ŋŋamba Ssaalongo yingira mu mmotoka kuba mampika Ssaalongo munnange ate sizaalanga ku balongo ye liri puzzle lunnabe gwe wuliriza emboozi tukyagenda mu maaso mu mmotoka eyayidde bumwabaddemu miliyoni n'ezigwamu miliyoni emu n'emitwalo oba 2 zabadde mu sokisi sooka owulirize ngenda kukwata ku simu yo abani emmotoka nga tetukyasobola gikontrolinga ng'edda buzzi mabega ng'emmotoka edda buzzi mabega omwana naŋŋamba liri puzzle emmotoka tugite lyansi likolebwa muntu emmotoka n'etandika okwevuga yokka ng'edda emabega nga yeetaddemu amataala emmotoka
yetadde ng'ombe ng'ekkirira yokka. Mu mmotoka baddemu nani? Nabaddemu n'omwana avuga nga mumanyi sivuga nnyo ngendo nfuna omuka nabaddemu naye nga nvuga. Ate mu emmotoka bwe yakkiridde naye yabadde ekkirira nze nga neeraliikiridde ng'egenda kutta abantu. Kuba bwabaddewo emmotoka eziva eno waggulu ku totaayiwe nga nzirengera nga zijja ne ŋŋamba Mukama Katonda emmotoka eno eri mu kukkirira yokka yeevuga yokka egenda kusanga abantu ebatte. Yabadde sowa booda n'agisala. Emmotoka nga yeetwala yokka singa yasanze emmotoka yonna eyambuka ekyabafuga yabadde egenda kutta abantu. Mukama mulungi ne yeekuba ku kyuma bino ebyayimula bye bateeka emabbali w'enguudo awo wennyini Adani. Ne tudduka ne tugenda okutuukawo gisanga Adani ng'emmotoka emaze okukwata omuliro ku dashboard wonna. Ng'emaze okukwata omuliro ne tujjamu engatto abantu tebakyadduukirira ali mu nnaku bannange abo abantu abatambuza ababeera ku makubo. Ebintu bye twabadde tujjamu nga bye nateeka mu mmotoka zaabwe nga batwala ne batwala engatto nga tebabadde etaddemu ssente miliyoni emu emitwalo abiri kuba nabadde gyendaga munange ku buko nga ngenda obimanya ngagulire ku mazzi bange n'ebiralala ebyetagisa mulumbe. Bamuyita Lilipazo Lunabe ng'akyatugamba ku mbeera y'emmotoka ye nga bwe yasobodde okuba ate ng'ekwata omuliro. Ogenda kuyita ku z'obusabutano mu kageeti tuwanayitirwamu osobola okuba ate ng'ombuulira emboozi nga bw'ogiwulidde Lilipazo atugambye ku lunaku olwokutaano emmotoka yakwata omuliro olunaku lwakutaano nga bw'ategeezezza nti engoye zonna n'amasimu banyi ne bagamba nti essimu yagijjewa Lilipazo akadde ako napostinga ku Facebook napostinga ku Snapchat Instagram yonna akadde ako. Abamu ne bagamba nti Lilipazo emmotoka yagitunda dabadde mabanja. Abamu ne bagamba nti Lilipazo ayinza okuba yagenze mu nnyendo n'afuna emmotoka. Bino si byange mbirawo wano ku Facebook nga bagamba nti ayinza okuba yagenze mu nnyendo n'asobola okuba ate nga yaguzeeyo emmotoka enkadde ne bagikoma n'etambula bw'etyo. Genda ku Facebook olabe emmotoka eyo gye baayokyezza bwebanga bagyokyeza bwebanga oli makanika ayinza okutegeera ebiro 075 mukageete twana eno Uganda olawosa okuba nga otumbudde wele kuba nga owuliriza Lilipazo Lunabe ye yakuba akayimba ako akadde kanagera kuddamu agula emmotoka olw'embeera yasobodde okuba nga emmotoka yejja omusaasireko Sebo agamba te naye Ndi baba. Esebo. Bali kuweereza. Kale papa. Ono kayitanga ndi nkoma. Neze ngamba Lilipazo. Muyaye muko. Kubanga ebintu byayogera. Sente zaadde mu ngatto ate ziri mu stokisi ate ziri mu mmotoka ate gyensijamu gye batwala. Ate agamba emmotoka yagenza ogifukako ng'omuliro gutuuse ku dashboard. Tega ng'obudde mabega gwokeza mpa ku dashboard. Naye muyaye oyo. Haya basi. Sebo. Agamba atya? Kale boss. Unaweza Kenya. Embozo giwulidde? Ngiwulidde Lilipazo. Naye nze musaasiddeko bannange Mukama mugumyera mu mmotoka endala. Haya basi. Lilipazo tukusaasiddeko twagala ofune emmotoka endala. Haya basi. Alo? Esebo. Ewale kuweereza. Manya muyinga Julius ndiwane Lusasa kabira kyote. Kakati Lilipazo muyaye nnyo ate agamba atyamu akusomero kwa masimu ne gasigalamu. Haya basi. Ate n'afuna gy'ayogererako. Haya basi. Muyaye nnyo. Kusaza. Sebo. Agamba atya? Lilipazo muyaye. Abaana bakomerera omuyimbi ano kiwalyanga ogamba oti ogambye tumbidde ne mulindwa ebusindi mwele kubate nga mutombode Lilipazo semba tuwulire ano. Esebo emmotoka Lilipazo bagyokyeza yonna neggwawo. Sebo. Hello. Esebo. Wadde. Sebo. Hey. Wewe kuweereza. Kale boss. Sono abakyala kibanda ku kiwakabi.
naye bannayuganda tubeeremu n'omutima omusaasizi anti teri asobola kugenda kukola kintu ekyo bw'akola malala nange mbagambye babeeremu omusajja kituufu kyamutuuseeko aya basa oli kubatenga otumbule yeriri pazo tumusaasireko emmotoka bwesobodde okubatenga erugenda bwetyo yeriri pazo lunabe